bakubye ow'amagye abadde n'ekika kya motoka ekya Pulimo bamukubye amasasi amapusaizi kabuze nga 5. Omusirikale yakwasiddwa eddimu ery'okusayirensinga bannansi baleme kutambula paka ku Parliament ate talusuddeemu akaba. Breaking news agakagwawo omusirikale eyakubiddwa e Buddo kyengera amasasi amawulire bwegatyo obwegaze kati abo bebamu ku babaddewo era nga bo balaga nti yabadde adeployingiddwa eyo ogezaako okugaana abekalakasi okuyingira ekibuga okugenda ku Parliament kati nno mbu oyo omwami olunaku olw'ejjo yasibye alawuna era wano we bagenza okuba nga bamukubira yabadde amaze okuba nga akola emirimu gye era nga atujja gamba nevertheless kitalo nnyo nyini ddala famire y'omugenzi ab'emikwano n'eŋŋanda Mukama Katonda ayongere okuba nga abagumya mu mbeera eyo wabula nga abantu b'e Buddo bwe bati bwe bagezaako kuba nga bategera fiti eno nja kusaba jimpele ekigalo jimpele ka like ate obuliawo subscribe nga tugenda kuba tukwa olunaku olw'ero bo bwene ekiri ewuwe akifumba mutoko ngenda kuba nkubuulira awo mu maaso. Bakubiddemu n'omukyala abadde ali katale ng'agula emmere ne bamukubiramu amasasi bamukubye eri omukifaane ku ssande bwetyo embeera yabadde naye tuli ku bunkenke abamagye bangi owaye okufa tekumanyi muzira naye abakuumaddembe baliwo bagenda kukakkanya embeera mukibadde. Omusirikale yakwasiddwa eddimu ery'okusayirensinga bannansi baleme kutambula paka ku Parliament ate talusuddeemu akaba taluguzeemu obulamu abadde annyuka. Ba eyewitness bategeeza ne bagamba nti yabadde amaze okuba nga akola ekije era wano mu kunyuka amasasi we gavugidde ku ssaawa nga zikunukkiriza okuwera ennya mu kiro ekikeseza olunaku era omusirikale wa UPDF eyabadde mu mmotoka ekika kya Primo bw'atyo omusajja watu baasodde okuba nga bagamooca n'abanga ava kati Sheikh Ashraf musomi wa dduwa agamba byonna bitatambula bulungi mu bulamu bwo omwami ono yazze akubanga byonna abigonjola era ekintu kimu ky'oba okola genda ku ssimu yo mukubireko ojja kumanya ebisingawo ku nsonga eyo kati nno nga tukyali ewo mujasi owa UPDF kati kigambibwa mbu mulimu abantu oba oliawo abatamanya ngamba yonna gye bavudde tebategerekese era bano olwamaze okuba nga bagamusinsirira ne bakwata katwanga ne beeryawo era nga bano poliisi n'amagye byonna bisuze bigezako okuba nga bibawenja mu bifo bibayinza okuba nga babeeramu naye nga amawulire agakavaayo eddakiika eno yennyini awenkoledde vidiyo eno abajasi bali mu kugezaako okulaba nga bakwata oba oliawo abateeberezebwa okusobola okuba nti beenyigidde mu ttemu lino naye nga abantu b'ekyengera Buddo bo baasuze ku bunkeke bw'amaanyi buno obunkeke tebabulabangako wabula nga byonna tujja kusaba aba oliawo Katonda bino embeera asobole okuba nga ate akola ki agigonjola abekalakasi ngenda kubanga ambakuwa olunaku kati kankuwe omwami oyo y'omukuba aba residents oba ku batuuze b'omukyengera yabaddewo bino byonna nga bigenda mu maaso kamukuwe ojja kumbulira ate ki kyolowooza. Mukubi amasasi n'afiirawo amukubi oba avuddewa oba agadde agenderera ki nze naawe tetumanyi nga mu kaseera kano ekikangabwa kibuutikidde abantu b'oku kyalo Buddo wakubiriddwa amasasi muyisa bubi bannansi mubateekako effugabbi mubatulugunya mubakuba emigga egitagambika naye nga temulina mandeeti mumanyi ddi na butya obulamu bwammwe bwe bugenda kukomekkerera oyinza okuba nga oyo gw'okuba oyo gw'otulugunya oyo gw'oyisa obubi ogenda ate kumusookayo mu ntaana kakati balimu abatutte mu kkomera ate gwe musajja wattu olusuddemu obulamu oluguzeemu akaba Mungu akusaasira ebyakusobako simanyi oba ne bannayuganda kye bakusabira ekyo simanyi oba bannayuganda basobola okukisabira munnamagye yenna ali mu yunifoomu eyo simanyi oba bannayuganda basobola okubeerako ne munnamagye n'omusirikale gwe bakwatibwa ekisa singa embeera bw'eti ebeemutuuseeko because when you are in line of duty musukkuluma musussa obusungu ku bannansi musussa ettemu ne mulagira ddala nti mmwe oba oliawo muli roboti nti mmwe muli mashini obulamu bwammwe tebusobola kugenda obulamu bwammwe tebusobola kukosebwa munnammwe ng'afudde yandibadde ekyokulabirako ekimalira ddala okubawa ekizampo nti obusungu n'ettemu bye muteeka ku bannansi oba oliawo mu bikende
mutereeze mutandike okufunamu ekisa kubanga oba olyawo bye balwanirira ate bye bino ebibassa. Insecurity esusse nnyo mu ggwanga bannansi gye bakoowoola nti ekyukemu. Obubbi bw'ensimbi z'omuwi w'omusolo ezireetedde abakuumaddembe obutakola bulungi mirimu gyabwe, ezireetedde bannansi okubeera ng'obwavu balina bungi beeyaguza lujjo, ng'omuntu okutirimbula munne aweebwa obusente butini nnyo n'asalawo obulamu bwa munne abujje mu nsi, naye bannansi bwe basituka baleyizinga amaloboozi ago gayitemu ate mwe mubakolako ffujjo, mwe mubakolako ttemu, mwe mubalaga busungu ate ng'oba olyawo tebitaasa bo bokka naye nammwe bibataasizaamu. Abakuumaddembe nga muwerekera munnammwe ono mubeereko ne kye muyiga eky'amaanyi ennyo, mukyuse ku ngeri gye mutuliitinga bannansi ababeera bavuddeyo okwogera ku bintu ebiruma eggwanga. Naye kino kya mazima nga bwe buziba ne buki wagenda kubaawo olunaku lumu, simanyi oba lwankya oba lunajja myaka 10, simanyi oba nabaawo basiibeewo be balisindika ogenda okukwata olujegere babuulire mwami Museveni oba alibaawo nti bannansi batudde ku mmamba zivuga zijjeene entebe. Ekyekanga ate tekibuutikidde abantu b'e Buddo. Abantu b'e Buddo kyengera mubeere very careful, amasasi nga gavuga nnyo ewamu. Saawa zino we twogerera mu ddakiika nga 2 emabega amasasi gabadde gavuga e Buddo. Baddiya. No. Amasasi nga gavuuma nnyo. Ye bannange tunyumya kuno nakuli. Eye Buddo waliyoko ku baami. Ene naalya siina kyendabayo. Amasasi gavuga mutuuleke waka. Amasasi gavugira ddala. Mutuuleke waka. Wano wenjogerera kati Buddo kyengera. Abantu b'ekyengera. Abantu b'e Nateete. Busega. Mutuuleke waka. Obudde buno bugenda mugataliiko nfuufu. Where are you going? Bannange. Kati mwekalakasiza kiro. Tunyumya kuno. Mwinayo ku basajja ekyengerewa. Fe muliro. Njagala okuzzaako emabega. Jjajja nga yalabudde. Oyo General Museveni y'omu ku baavaayo nga balaba ebitagenda bulungi. Obwali obulyake, obubbi, obuli bw'enguzi, okutugumbula abantu ebyali mu gavumenti ezaavaako. Era ye nyini yakuliramu n'agamba agenda alumbe mu mbeera yonna era yakwata mundu ne basajja be n'abantu babali abayitirivu n'afuna ssente mu bakyeruppe n'afuna ssente mu bazungu. Ye kenyini yabikola era najja ne wano we nyini nabba ebintu by'abajjajjaffe era ne bwe yamala okubanga amaze okutugumbula abantu n'ayingira mu buyinza era nabba bajjajjaffe nababbako ssente mu mbeera ey'okubawuguusa ne mu mbeera ey'ekyewusa n'abajjako ssente era n'azezza obubbi bwe bwatandikira. Wakati olwaleero tuli mu fayiti ya bubbi obwo bulyake abasinga bagala nnyo bita corruption naye buno bubbi. This is thuggery.